Mukama yebazibwe bantu ba Katonda balungi. Mbabuuzako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, erinnya erigulumirizibwa mu ggulu ne ku nsi, erinnya erisinga amannya gonna, era erinnya ly'oyo abeerawo emirembe gyonna, Katonda waffe gwe tusinza Yesu Kristo. Era nga nsaba Mukama atukulembere ne mubaka obwaleero, era emmere ey'omwoyo eri oyo eyasembeza Yesu Kristo mu mutima gwe, era eri oyo ayagala okugenda mu ggulu awone ennyanja ey'omuliro, agende mu kwesiima emirembe n'emirembe, era nga ne wano ku nsi amanye amazima, afune essanyu, afune okwagala kwa Katonda, abeere n'ekisa kya Mukama Katonda, era abeere n'okubeerawo kwa Mwoyo Mutukuvu mu ndamu ye, era abeere n'essanyu, abeere n'emirembe. Kubanga tufuna Yesu Kristo tuba n'essuubi ery'obulamu obutaggwaawo. Ate ne wano ku nsi abo bokka abalina Yesu Kristo, abamusinza mu mwoyo ne mu mazima, bokka be bamanyi essanyu, era bokka be banoza ku ssanyu. Abalala basobola okubeera n'enseko naye nga tebalina ssanyu mu mitima. Basobola okwebaka naye tebawummula. Naye ffe ffekka abalina Yesu Kristo era bamusinza mu mwoyo ne mu mazima, ffe twebaka era ne tuwummula. Ffe tubeera n'emirembe gyennyini egya nnamaddala. Ffe tubeera n'emirembe mu mutima, era ffe tubeera n'enseko nga ziva ku mutima. Ekyo kimu ku bintu bye tufunira ddala okuva ewa Mukama waffe Yesu Kristo, kuba yagamba nti atwolekedde emirembe, si ng'emirembe egy'ensi naye emirembe gye ye, egyo tugifuna mu Yesu Kristo. Bwe tuba tetuli mu Yesu Kristo tubeera mu kutya, tubeera tulaga ekifaananyi nti tuli mu ssanyu naye nga munda mu mitima tulina okukaaba, tulina ennyiike, tulina ennaku etagambika. Naye bwe tumala okujja mu Yesu Kristo, munda mu ffe tufuna emirembe egya nnamaddala, tufuna essanyu eriringa ery'omwana omuto, nga ne bwebaka otulo weebaka ng'omwana omuto era n'ozukka ng'omwana omuto, ng'omutima guli wamu, ng'olina essuubi, ng'olina okwagala, ng'olina okukkiriza. Olwaleero nina akagero ke ŋŋenda okubabuulirako, suubira oba olyabo kayinza okubaako ge kayamba eyo enkolagana yo ne Yesu Kristo okwongera okunywera, era gwe kennyini okwongera okubeera omuntu eyeenenya era atambulira mu butuukirivu n'okusonyiwa n'okwagala muliraanaawo. Naye nga sinnababuulira kagero ako, ne bino nabyo kirungi mbajjukize, tubeere abantu abatambulira mu kwagala, ate tubeere abantu ab'omwoyo. Njogera eri oyo ng'osinza Yesu Kristo mu mwoyo ne mu mazima, ng'era olina ekigendererwa eky'okugenda mu ggulu mu kwesiima bwonna bw'ovudde mu bulamu bw'ensi eno. Tubeere abantu abeenenya, kubanga abo abali mu nnyanja ey'omuliro era abali eyo mu geyeena bakaaba ekintu kimu, bagamba Mukama tuyambe otuwakakisa tuddeyo ku nsi twenenye, n'onaatuwa eddakiika emu ku nsi tujja gikozesa kwenenya. Kubanga bwe babeera mu geyeena bakimanya, bajjukira nti ku nsi balina obudde obwenenya, ne buli muntu ava mu nsi muno omukisa gw'okwenenya essaawa ey'ekisa eba eweddeyo, okwenenya kuli wano mu nsi eri abo abalamu bokka be balina omukisa okwenenya. Ate nga tujjukire ekintu ekimu ku bintu ebikulu ennyo, Mukama waffe Yesu Kristo agenda kudda. Mukama waffe Yesu Kristo agenda kudda. Tuteeketeeke ekkubo emitima gyaffe, Mukama waffe Yesu Kristo agenda kudda. Okunyakulibwa kujja kubaawo, leka kulekebwa mabega. Okunyakulibwa kujja kubaawo. Buli omu nga kinnoomu alina okweteekerateekera okukoma kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Mu myoyo gyaffe Mukama waffe Yesu Kristo agenda kwanjula eri ensi abaana be, mu mitima gyaffe,
Mukama agenda kwanjula eri ensi abaana be era abantu bajja kulaba ekyenjawulo. Egeyeena ya ddala, eggulu lya ddala. Weewaawo oluusi eno si yenjiri bangi gye balyagadde okuwulira okuva eri omubuulizi yenna, naye go ge mazima. Eggulu gye liri lya ddala, tulina odikolerera nga tuli wano ku nsi. Egeyeena gye eri ya ddala, ate era Bayibuli etugamba buli omu ajja kukungula ekyo kyennyini kye yasiga. Tewali kikolwa wano ku nsi kijja kgenda nga tekifunye kwegamba nga tekifunye ekibala okuva mu ekyo, oba okubonerezebwa nga kyali kikyamu oba nga kyali kirungi okufuna empeera yaakyo. Teri kikolwa nga kibi kitajja kufuna kubonerezebwa, era teri kikolwa nga kirungi wano ku nsi kitajja kufuna mpeera yaakyo. Byonna biwandiikibwa, bamalayika weebali okuwandiika byonna ebigenda mu maaso, era empeera ya buli kimu ejja kubaawo. Tewali kyekwese mu maaso ga Mukama. Ebintu bingi bye twagala naye tujjukire mu Matayo chapter 6 verse 33. Bayibuli etugamba tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda, ebirala byonna bijja tugattirwako. Tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda. Akagero kenina olwaleero kagenda bwe kati. Akagero kano kakwata ku mwami omu. Omwami ono nga mubuulizi mu kkanisa. Omwami ono mubuulizi mu kkanisa ng'erinnya lye tugambe erinnya lye Moses, kuba kagero erinnya ntaddewo liteeke. Omwami ono nga mubuulizi ng'erinnya lye ye Moses. Omwami ono nga yasalawo anoonye Katonda n'omutima gwe gwonna, n'omwoyo gwe gwonna, n'obudde bwe bwonna, n'obulamu bwe bwonna, era ng'alina okuyaayana okumanya Katonda abeere mukwano gwe. Olunaku lumu omwami ono yagenda ku kyaki okusaba. Ennaku ezitali zino zaali ze tutera okugenda ku kyaki okusaba olw'Essande oba olunaku olulala lwonna, naye yagenda mu nnaku eza bulijjo n'afukamira n'atandika okusaba Katonda. N'akikola buli lunaku ng'agenda n'asaba, wadde si lunaku lwa kusaba. N'atandika ng'ogenda ku kyaki n'obudde obw'ekiro ng'atwala obudde bungi mu kusaba. Yatandika okubeera ng'alwa nnyo mu kyaki n'ekiro, kati ng'oluusi alwayo essaawa z'okwebaka ne zituuka n'agala ekifo ky'okudda eka kansula wano mu kkanisa. Ate we yatandika ng'okusula nga ku kkanisa ate n'awulira ng'akyagadde nnyo ng'afuna obudde bungi obusaba, azuuka ne mu kiro n'asaba mu kkanisa. N'akikolera neddala ebbanga ng'asuulira ddala kkanisa okutwalira ddala emyezi nga 8. Naye olunaku lumu lwali lwa mukaaga obudde nga bwakumakya, yali yakava okusaba. Yali asabidde mu kisenge ky'oyinza okuyita ofiisi oba ofiisi y'ekkanisa, we baali kugamba omusumba gye yalinga atera okutuula nga kansolinga. Aba ali mu kisenge ekyo ng'amaze okusaba, ne wabeerawo abantu 3 abaalabika mu kisenge ekyo oba mu ofiisi eyo. Abantu 3 nga baakaayakana, nga balina ekyambalo kyeru, nga baakaayakana bonna, kwegamba ekitangaala ekyeru ddala, ekitangaala ekyeru ekitukula nga boolaba omuzira, nga baakaayakana enviiri zaabwe, feesi zaabwe nga bonna baakaayakana, ekitangaala nga kyamaanyi kibavaamu. Abantu bano baalabika mu ofiisi. Omwami ono yali yakamala okusaba, nga banene, nga bawanvu okusinga ku buwanvu obwaffe, sayizi yaffe abantu. Abantu bano baalinga alaba ebigere byabwe tebitambula, nga n'ebigere tabiraba bulungi, naye ng'alaba kwega bava mu kifo kimu ne badda mu kifo ekirala, naye ng'ebigere tabiraba bitambula, ng'era ebigere byabwe tebituuse wansi, ng'alaba tebatuuse wansi ku ttaka. N'abatunuulira n'abeetegereza ng'alaba enviiri zaabwe, naye nga talimu okutya kungi, nga yeebuuza kati singa omuntu yenna ayingira mu ofiisi n'abalaba anaalowooza ki? Omu ku bantu bano 3 abaali baakaayakana n'ayogera n'omwami ono Moses, n'amugamba, erinnya lyange nze Gabriel, nalabikira muganda wo Mary, oyo yaweebwa omukisa era n'alondebwa mu bangi, ne muleetera amawulire amalungi, era leero naawe oweereddwa omukisa
okutulaba naye olina okumanya nti abantu abalamu bwe batandika okutulaba kitegeeza nti ekiseera ky'oyo abeerawo olubeerera lwonna anaatera okudda. Amannya gange nze Gabriel, nze nkola mu department ey'okubikkulirwa. Abantu abalamu bwe mwebaka nteeka omukono gwange kumpi n'omutwe gwo naye nga sikutte ku mutwe. Ekiva mu ekyo mufuna ebirooto eby'okubikkulirwa n'okwolesebwa. Era omwami ono Moses yategeera nti abaalabye bamalayika naye ng'ate tebalina biwawaatiro. Bwe yamala okwogera malayika eyasooka, malayika owokubiri n'ayogera n'agamba erinnya lyange nze Archangel Michael, era nsuubira wampulirako mu byawandiikibwa. Nze omuduumizi w'eggye lya bamalayika abalwanyisa omulabe Lucifer okuva mu ggulu. Era nze nja okukubuulira ku bikwata ku Lucifer Sitaani n'okulwana entalo ez'omu mwoyo. Era mu katikitiki omwami ono Moses yeesanga ng'ali mu kifo ekirimu abantu abangi nga bali mu lukuŋŋaana, naye agenda okwetegereza abantu bano nga bo balabika tebamulaba naye ye ng'abalaba, naye ng'abayimiriddemu ng'atambulatambula naye nga tebamulaba, naye ng'awulira byonna bye boogera. Era n'ategeera nti miitingi eno yali ya Sitaani nga yateesa. Era miitingi eno yatandika nga essaawa 11 olw'eggulo paka ssaawa 4 ez'ekiro. Yatwalira ddala emyezi 4. Yawulira byonna bye baayogera byonna naye bo tebaamulaba. Era nga malayika Michael, Archangel Michael yamusobozesa okugenda okulaba bino. Era mu butikitiki neyesanga ng'akomyewo mu kifo mu ofiisi mw'abadde. Michael we yali amaze okwogera, malayika owookusatu eyali ow'enjawuloko ku bamalayika abalala n'ayogera n'agamba erinnya lyange nze Marvelous. Ono ye malayika yali ayakaayakana nnyo ng'asinga n'omusana, ng'era Moses teyasobola mmutunuulira. Ekitangala kyali kingi, Moses n'atunula wansi naye ng'awulira eddoboozi. Malayika ono n'amugamba erinnya lye ye Marvelous, n'amugamba nze nalabikira Yakobo, nze nalabikira Jacob, n'enkyusa erinnya lye n'atuumibwa Isirayiri, era nze namuwa omukisa. Malayika ono yali ayakaayakana nnyo ng'asinga n'omusana. Era malayika ono bwe yali ayogera mu mutima gwa Moses, na omutima gwe nga gumugamba ono ayogera alabika ye Yesu Kristo Mukama waffe, kubanga engeri gye yali ayakana, engeri gye yali ayakaayakana nga yazze mu kifaananyi kya malayika okumusobozesa okubeera okumpi ne Moses, Moses asobole omuliraana, kubanga Mukama waffe wajja mu kitiibwa kye, Moses aba tasobola muliraana. Bamalayika bonna baali banene ddala era nga beeru nnyo, batukula nnyo nnyo nnyo, ng'era tewali kintu ku nsi kuno kitukula oba kyeru nga bo. Era ekitangaala kino kyajjira ddala ne ku mwami ono Moses we yali ayimiridde. Buli omu ku bamalayika bano alina kye yamusuubiza, era nga malayika Gabriel yamusuubiza omusomesa okubikkulirwa, malayika Archangel Michael yamusuubiza omusomesa ku ntalo ez'omwoyo, okulwana ku ntalo ez'omwoyo. Era nga Mukama waffe Yesu Kristo ye yamusuubiza omubuulira ku bulokozi. Bamalayika bonna basatu ne babula omulundi gumu ne bagenda. Oluvannyuma nga wayiseewo emyaka 4, olunaku lumu omusajja wa Katonda omu Moses aba ali waka n'awulira eddoboozi lya malayika lye yali awuliddeko emyaka 4 emabega. N'awulira eddoboozi lya malayika nga lyogera. Yali ali mu lugendo ng'agenda mu ofiisi, yali atambula agenda ku mmotoka ye, eddoboozi ne lyogera ne limugamba agende ku kkanisa. Bwe yali agenda ng'aggudde emmotoka ye ayingidde, eddoboozi ne liddamu ne lyogera ne limugamba nti afune omujulizi gw'aba agenda naye. Era musajja wa Katonda ono Moses
n'akubira omubuulizi w'enjiri omu erinnya lye Yozefu eyali ku kkanisa, n'amugamba abadde asaba basisinkane ku kkanisa. Era bwe yatuuka ku kkanisa yasangayo Yozefu nga yamulinze dda, ne bayingira mu ofiisi. Bwe yayingira mu ofiisi, malayika Archangel Gabriel n'addamu n'amulabikira. Era bwe yamulabikira, musajja wa Katonda Moses yali alaba malayika ono n'amaaso ge, naye omubuulizi gwe yali azze naye Gabriel, omubuulizi gwe yali azze naye Joseph, ye teyalaba malayika, naye ng'eddoboozi aliwulira. Malayika n'amugamba musajja wa Katonda, leero ogenda kufa. Era malayika Gabriel n'agamba omubuulizi Yozefu, n'amugamba tobuulirako muntu yenna. Musajja wa Katonda tugenda mutwala, naye agenda kukomawo. Essaawa ezo zonna ojja kubeera wano ng'omulinze, ogenda kubeera mujulizi. Agenda kufa naye agenda kukomawo. Era Archangel Gabriel n'agamba musajja wa Katonda ono Moses, totya, ogenda kufa, ogenda kugenda ku lugendo okusukka entaana, ogenda kutambula mu kkubo ery'abafu. Era Moses teyatya kubanga yali ayimiridde maaso ga malayika, era ng'okuyimirira mu maaso ga malayika, ekitangaala ekyava ku malayika naye kyali kitandise omuyingira, ng'awulira atandise okufuna amaanyi ag'enjawulo agasukkuluma ku kikula kyaffe abantu, nga naye alinga anaatera okufaanana bamalayika, ng'ekitangaala kitandise okukyusa omubiri gwe. Era oluvannyuma malayika n'agamba omubuulizi Yozefu atandike okusaba. Omubuulizi Yozefu bwe yatandika okusaba, musajja wa Katonda Moses n'awulira omubiri gwe nga gunafuye nnyo, n'agwa wansi. Bwe yagwa wansi nga talina maanyi, agenda okulaba omubiri gwe nga gweyawuddemu emirundi ebiri, nga bali bantu babiri, ng'omu yeebase wansi ng'afudde, naye omulala n'ayimuka n'ayimirira. Era Moses yakitegeera nti ono yali ayimiridde gwe mwoyo gwe, era nga yali yeebase wansi gwe mubiri gwe. Era n'ategeera kati afudde nga bwe bamugambe, naye mulamu mu mwoyo. Era yeewuunya nnyo kubanga mu mwoyo yalaba ng'afaananira ddala nga bw'abadde, naye ng'ekyenjawulo ab'oku nsi baba tebakyamulaba, naye ye aba abalaba. Era Archangel Gabriel n'amukwata ku mukono, ne bambuka waggulu mu bire, ne bambukira ddala ne bayisa enjuba, ne beeyongerayo, naye ne batuuka mu kifo ekyewuunyisa Moses. Ekifo kino nga kifaanana ensi, nga waliwo oluguudo nga lunene. Archangel Gabriel n'agamba musajja wa Katonda Moses, n'amugamba wano w'otuuse, oluguudo luno lw'ogenda okutambulirako lwe luguudo olw'abafu abavudde mu nsi, bonna batuukira ku luguudo luno, era oluguudo luno otambulirako wekka. Malayika bwe yamala okwogera ekyo n'abula. Musajja wa Katonda Moses n'asigalawo yekka, n'atandika okutambula ku luguudo olwo. Bwe yatuuka mu maaso ku luguudo, n'alaba oluguudo ne lweyawulamu emirundi ebiri, ne wabawo oluguudo olugenda ku ddyo n'oluguudo olugenda ku kkono. Naye awo oluguudo we lweyawuliramu emirundi ebiri, ne walabikawo bamalayika nga bangi nga baakaayakana. Era musajja wa Katonda Moses bwe yatuuka ku bamalayika bano n'abalaba, bamalayika nga bambadde mu kyambalo ekitukula ennyo ng'omuzira, naye nga talaba bigere byabwe. Malayika omu n'asoma endowooza ya musajja wa Katonda, n'amugamba weewuunya, lwaki tetulina bigere? N'amugamba ku nsi gy'ovudde waliyo etteeka oba ekitabo kya Katonda kye muyita Bible. N'amugamba kyawandiikibwa mu tteeka lyammwe, naye ffe tetukolera ku tteeka lyammwe wano, tulina enkola yaffe endala nnyo, y'ensonga lwaki tosobola kulaba bigere byaffe.
era malayika n'amugamba, ife tukuuma enzigi ezingira mu kkubo ery'okwesiima era n'enzigi ezingira mu geyeena, era abo bonna abavudde ku nsi batuukira wano, era obulamu obusukka entaana butandikira wano. Omulimu gwaffe gwe gw'okulaba nti tulaga buli omu ekkubo ly'alina okugendamu okusinziira ku ebyo bye yakola ku nsi, era okusinziira ku bujulizi bwe tubeera nabwo obwawandiikibwa bamalayika. Buli kimu ekikolebwa ku nsi kyawandiikibwa era kyakwatibwa ku butambi, era buli omu tumulaga obulamu bwe nga bwe bwali ku nsi nga tetunnamulaga kkubo kiri alina kukwata. Tutunuulira olugendo lw'obulamu bwa buli omu. Era malayika ono n'agamba musajja wa Katonda Moses, kyuka emabega we olabe. Era musajja wa Katonda ono Moses we yakyuka emabega we n'alaba kamera nga nnene nga ziringa empagi nga mpanvu okutuuka gy'atasobola maaso ge gye gatalaba. Malayika n'amugamba ezo kamera ziraba era zirikodinga buli omu ku nsi kyakola. Era malayika n'agamba musajja wa Katonda ono, buli kimu ekikolwa ku nsi, buli kikolwa kyonna ekikolwa buli muntu yenna omulamu, okuviira ddala ku muntu eyasooka era okuviira ddala ku kuzaalibwa okutuuka ku kufa, buli kimu kiterekebwa era buli kimu kimanyiddwa. Era malayika n'amugamba oyanirizibwa kubanga olina omukisa olwaleero, ogenda kuba mujulizi ku bintu bino by'ojja okulaba wano ne by'ojja okuwulira, osobole okuddayo obuulire ekkanisa ya Mukama Katonda kiki ekigenda mu maaso okusukkuluma entaana. Era we baali bayogerera waliwo ebire emabbali enjuyi zombi ez'oluguudo. Malayika n'amugamba, ojja kubeera kamwa kaffe ng'ozzeeyo ku nsi, ojja kutwogerera, ojja kubuulira ekkanisa biki by'onaaba olabye, biki by'onaaba owulidde, ebyo bye beebuuza ebibeerawo okusukkuluma obulamu obw'entaana. Babuulire byonna by'onaaba olabye wano. Era malayika n'agamba musajja wa Katonda, buli kintu kirungi ky'okola oba ekibi, omulimu gwaffe gwa kukitereka ku butambi. Ebirungi by'okola bye bijja okukulembera okgenda ku lujja olutuufu olw'okuyingiramu. Era musajja wa Katonda Moses n'alaba ku ludda olwa ddyo, n'alaba oluggi oluggale, naye nga emabega w'oluggi olwo nga wavaayo ennyimba ezitendereza era ezisinza Mukama Katonda. Era n'atunula ku ludda olwa kkono nga waliwo oluggi naye nga wavaayo okukaaba, wavaayo omukka omuddugavu. Era malayika n'amugamba nti oluggi olwolaba olwa kkono ye wagenda abo abafa nga bali mu kibi, n'abo bonna abakristaayo abafa nga tebaatudde era nga tebeenenyezza bibi byabwe. Era musajja wa Katonda ono Moses n'alaba oluggi ku mukono ogwa kkono, n'alaba omukka omuddugavu oguvaayo. Malayika n'amugamba, abo abagenda mu luggi olwo olwa kkono be balindiridde okusalibwa omusango ku lunaku olusembayo. Era malayika n'amugamba, abakristaayo balina okuba nga beeteefuteefu, okufa kujja era kugwawo akaseera konna. Abakristaayo balina okuyiga okwenenya n'okwatula ebibi byaffe, okwatula ebibi byabwe. Balina okuyiga okwenenya n'okwatula ebibi byabwe mangu ddala nga bazudde era nga bategedde ensobi yaabwe gye baba bakoze. Era musajja wa Katonda Moses n'akitegera nti buli ddakiika era buli katikitiki abantu okuva mu nsonda zonna ez'ensi, ensonda nnya ez'ensi, baatuukanga mu 10,000, baatuukanga 10,000 nga bangi bazaalibwa era nga bangi bafa nga batuuka mu kifo ekyo
nga beesanga bali ku luguudo olwo. Buli muntu ng'atambula ku luguudo olwo olw'abafu, nga buli omu alagibwa obulamu bwe ku sikuriini ennene, buli omu ng'alagibwa obulamu bwe, ng'era bamala omulaga obulamu bwe nga bamalayika bamulaga wa gy'alina okugenda, ku ddyo oba ku kkono. Era musajja wa Katonda ono Moses we yali nga akyawuliriza malayika ng'amugamba, ne bamusobozesa okumanya nti buli katikitiki abantu bangi baafanga ku nsi era nga bajja ku kkubo eryo, bangi baafanga ku nsi era nga bangi abaali batambulatambula awo bajjangawo nga bawulira malayika ng'ali mu bannyonnyola, bamala obbannyonnyola nga buli omu bamulaga olutambi ku sikuriini olw'obulamu bwe, ng'era bamulaga ekkubo ly'alina okukwata. Olunaku omusajja wa Katonda Moses lwe yafa n'abeera ku luguudo olwo olw'abafu, yajja n'abantu bangi, akaseera ke kamu abaafa akaseera ke kamu, era nga buli omu bamalayika baali bamulaga ekkubo ly'alina okukwata, buli omu nga bamulaga obulamu bwe n'ekkubo ly'alina okukwata. Era omusajja wa Katonda Moses n'abaako omukyala gwe yalaba. Omukyala ono yajja, bamalayika ne bamulaga ekkubo ne bamugamba agende ku kkono. Omukyala ono teyawuliriza, n'agenda mu maaso ye ng'atambula agenda ku ddyo. Ne bamuyita nga tawulira, n'atambula ye ng'agenda mu maaso ku ddyo, n'atambula ye ng'agenda mu maaso ku ddyo gye yawulira ava ennyimba ezitendereza, naye nga yali tasaanidde. Omukyala ono bwe yayongera okugenda mu maaso nga bamuyita ng'agaanye, gye yali agenda oluggi ne lutoniwa ne lufuuka lutono. Yali anaatera okutuuka ku luggi olwo, enviiri ze ku mutwe ne zikula ne zibeera ng'amayembe amanene ennyo. Bwe yatuuka ku luggi nga tasobola kuyingira, oluggi nga lutono ate ng'alina amayembe agakuze ku mutwe gwe nga manene nnyo nga tegasobola, nga geekoona ku luggi. Buli lwagezaako okuyingira nga geekoona ku luggi, ate oluggi nga lwongera kufuuka lutono. Era oluvannyuma ennyo omukyala ono yabuuza bamalayika, lwaki siyinza kuyingira eno mu kwesiima? Malayika omu n'amuddamu n'amugamba, obulamu bwo ku nsi wali ofaayo ku bulungi bwo, wakozesa ensimbi zonna Mukama ze yakuwa okulaba nti olongoosa bulungi bwo era bwe wafangako, tewafaayo ku ebyo Mukama bye yakuwa n'obuvunaanyizibwa Mukama bwe yali akwasizza. Era omukyala ono oluvannyuma yavaayo n'agenda ku kkubo ery'oku kkono lye baali bamuyita, n'ayingira mu luggi olwo ewali wava omukka omuddugavu n'amaziga amangi ge baali bawulira n'okkaaba. Era abo bonna abaali balinze ku layini nga balinze okubayita, bonna baatunuulira omukyala ono ng'agenda, bonna ne bawulira okutya olw'okukaaba okwali kuva eri gye yali agenda n'omukka omuddugavu omungi. Era oluvannyuma abo bonna abaali balinze abalindiridde baafukamira ne batandika okusaba, ne batandika okwenenya. Era bwe baatandika okusaba n'okwenenya, malayika omu n'avaayo n'abasemberera kumpi n'abagamba, essaala gye musaba ey'okwenenya mwali badde musabira ku nsi, wano we muli obuvunaanyizibwa bwaffe bwa kubalaga obulamu bwammwe buli omu ku katambi, era okusinziira ku ebyo ebivamu ebyo bye munaaba mulabye, ebikolwa byammwe bye bijja obbaleetera buli omu okugendera eyo gye tunaaba tumugambye. Era bano baagenda mu maaso n'okufukamira ne basaba Katonda ne beenenya. Era malayika ono yabagamba, okwenenya mwali badde mwenenya naye ku nsi, wano etteeka lyammwe terikola, etteeka likola ku nsi, oba enjiri oba ekitabo kyammwe kye musoma mukikozese nga muli ku nsi. Era oluvannyuma malayika ono yabagamba agenda kuyita bamalayika ab'ekkanisa zaabwe bajje babannyonnyole. Era malayika ono yali ayogera n'ayogera mu lulimi lwe bataategeera,
bamalayika bangi ne balabika ate ab'enjawulo. Bamalayika bano baali bamalayika ab'amakanisa, ekkanisa ez'enjawulo, kuba buli kkanisa erina malayika nga wa kkanisa eyo. Era wano musajja wa Katonda Moses yafuna akakisa akwogerako ne malayika ow'ekkanisa ye mwe yali asabira. Malayika omu bwe yajja n'agamba, malayika omu bwe yajja bamalayika ab'amakanisa nga bazze, malayika n'abagamba nti bano abali wano bali mu kusaba era bali mu kwenenya, naye ffe wano tetukolera ku mateeka ag'oku nsi era tetukolera ku kigambo kyabwe eky'enjiri, naye mmwe muli bamalayika ab'ekkanisa, mmwe musalewo ku nsonga eno, kuba ffe tulina obujulizi obw'ebyo ebyawandiikibwa n'obw'ebyo ebyakwatibwa ku butambi ebya bulamu bwa buli omu, era ffe bye tutunuulira. Naye mmwe bamalayika ab'ekkanisa musalewo eri abantu bano bali mu kwenenya. Era malayika omu ku omu n'ajja ng'ayimirira bamalayika b'ekkanisa. Malayika omu ow'ekkanisa n'agenda eri omusajja omu n'ayimirira mu maaso ge, musajja ono ng'afukamidde ali mu kwenenya. Malayika n'amugamba, ssebo, nze nkumanyi naye ggwe tommanyi, ye nze malayika w'ekkanisa eri opposite n'ennyumba mw'osula, ennyumba mwali osola. Nakulindanga ojje mu kkanisa naye wagayaala. Walina okujja mu kkanisa osobole okufuna obutuuze mu ggulu, naye wagayaala okujja mu kkanisa. Olina kgenda ku kkubo ery'oku kkono oyingire mu mulyango ogwo gy'owulira bakaaba, kubanga wali olina okubeera omu ku mmemba wa kkanisa okusobola okgenda mu kkubo liri ery'oku ddyo. N'olw'ensonga eyo olina okgenda ku kkono kubanga tewali mmemba wa kkanisa yonna, era mu ggulu tolinayo butuuze. Omwami n'ayimuka mu kkaaba n'agenda mu kkubo eryo gye baali bamugambye ewali okkaaba. Era bamalayika abalala ne batandika okwogera na buli omu ku bantu abaali bafukamidde abeenenya, ne bajja nga boogera omu ku omu. Malayika omulala n'ajja n'ayimirira mu maaso ga omuntu omulala n'amugamba, ssebo, tommanyi naye nze nkumanyi, wali omu ku bammemba b'ekkanisa, naye ekyo kyali tekimala. Walemererwa okuweereza Mukama Katonda Yesu Kristo. Nze naweebwa obuyinza okuwa omukisa naye ng'omaze kuweereza Mukama Katonda, era kyawandiikibwa mu mateeka gammwe. Oli kabona mu bwakabaka, era bakabona babeera baweereza, naye tosobola kgenda eri mu kwesiima kubanga iggwe toli muweereza, ate abaweereza bokka be balina okgenda. N'olw'ensonga eyo olina okgenda ku mulyango ogw'oku kkono, naye si eri mu kwesiima. Oyo naye n'ayimuka n'agenda mu kkaaba mu maziga era mu kutya okw'amaanyi. Malayika omulala n'ajja n'ayimirira mu maaso g'omuweereza omulala era omwami omu n'amugamba, ssebo, tommanyi naye nze nkumanyi, wali oli wa mu kkanisa yange era wali muweereza. Era malayika n'amugamba, wali muweereza mu kkanisa era waweereza Katonda, naye ebigendererwa byo era ekintu ekyali kikuzzaamu amaanyi era ekyetaago ky'omutima gwo zaali ssente, era wafuna amakulu mangi mu ssente okusinga okuyitibwako n'obuvunaanyizibwa bwo mu bwakabaka bwa Katonda. N'olw'ensonga eyo olina okgenda mu kkubo eryo gy'owulira okukaaba, gy'owulira ebiwoobe, kubanga wasalawo n'omutima gwo oyagala ssente okusinga obuweereza bwo n'okuyitibwako, era wakozesa ekkanisa nga bizinensi. N'olw'ensonga eyo olina okgenda ku kkubo eryo ery'oku kkono. Malayika omulala n'ajja n'asanga omwami omulala ng'afukamidde ali mu kwenenya, n'amugamba, ssebo, tommanyi naye nze nkumanyi, nze malayika wa kkanisa gye wasabiranga.
Malayika n'amugamba, nali nkwetegereza era nakutunuuliranga, buli kye wakola nga nabeeranga okumpi, kubanga obuvunaanyizibwa Yesu Kristo ye yabumpa, ntambule naawe manye buli kimu ky'okola era mbe nga nkiwandiika ng'era nkirikodinga. N'amugamba, waliwo akaseera akamu we walina obulumi mu mutima gwo ng'omaze okwonoona era nga wejjusa lwaki oyonoonye ebibi byo ne weenenya era n'ofuba nnyo okulaba nti ova ku bibi ebyo. Naye akaseera kaatuuka n'otandika okunyumirwa okutambulira mu kibi era n'otandika okunyumirwa obunafu bwo n'ebibi byo, n'ofiirwa okwenenya mu mutima gwo, n'ofuukira ddala ekyo ekibi kye wali okola, n'otandika okunyumirwa ebibi byo era n'ova ku kkubo ettuufu. N'olw'ensonga eyo oyina okugenda ku kkubo ery'oku kkono, kubanga wava ku mazima n'osalawo otambulire mu kibi ng'ate amazima wali ogamanyi. Malayika omulala n'avaayo n'ajja ew'omuntu omulala eyali yeenenya, era ono naye yali wa mu kkanisa. Malayika n'amugamba, ssebo tomumanyi naye nze nkumanyi, wali muweereza mu kkanisa era wali mubuulizi ng'otambula ku byalo ng'obuulira enjiri, naye engalo zo zijjudde omusaayi, oli mutemu. Era omusajja ono, omwami ono n'addamu n'agamba, siyinza genda ku ludda olwa kkono kubanga siri mutemu, sittanga ku muntu yenna. Malayika n'addamu n'amugamba, okutemula oba okutta kwa mirundi mingi. Malayika n'amulaga obulamu bwe ku sikuriini n'amugamba, ssebo labako wano. Omwami n'alaba ne yeeraba ku sikuriini obulamu bwe, ne bamulaga ng'abuulira enjiri. Waliwo omukyala gwe yabuulira enjiri. Omukyala ono yali mukyala muto n'amubuulira enjiri era omukyala ono n'akkiriza Yesu Kristo n'alokoka. Era we yalokoka n'alekeraawo ebikolwa ebibi eby'okutunda omubiri gwe afune ensimbi, era omukyala ono n'atandika okugoberera Yesu Kristo. Naye bwe yatandika okugoberera Yesu Kristo, omukyala ono n'afuna okusoomoozebwa mu by'ensimbi, kubanga essente yazifunanga mu kutunda mubiri gwe. Era omubuulizi ono yayambanga nnyo omukyala ono mu bintu by'ensimbi. Naye akaseera kaatuuka, omubuulizi ono ate n'atandika okutawaanya omukyala ono ng'amusaba babeere bonna mu mukwano. Era omukyala ono yawulira nga mutuufu naye ayina ebbanja ddene eri omubuulizi ono, kubanga yamuyambanga mu by'ensimbi. Oluvannyuma lw'omubuulizi okuteeka puresha ku mukyala ono, omukyala yakkiriza abeere mu mukwano n'omubuulizi ono. Bino byonna omubuulizi babimulaga ku sikuriini n'abantu abalala bonna abaliwo nga balaba. Oluvannyuma omukyala yali atambula ku kkubo nga yeebuuzaamu yekka ng'agamba, naye kati makulu ki agali mu kugoberera Yesu Kristo n'okusaba? We nali mu nsi nali ntunda omubiri gwange neefuna ssente, kati neno gye nzize mu kusaba nayo musajja wa Katonda kye kimu kyakola era kye kimu kyayagala. Kati lwaki nava eri mu kutuna omubiri mufune ssente ate nzize eno era ne mu kkanisa nabo kye bakola? Era omukyala oyo n'ava ku Yesu Kristo, n'ava ku nzikiriza n'addayo mu nsi, era omusumba ono teyaddamu kulaba mukyala oyo. Bino byonna baali babiraga omwami ono era naye ng'abiraba. Abantu bonna nga balaba omukyala ono ng'atambula yekka ku kkubo ku luguudo olumu, ng'atambula nga yeemulugunya era nga yeeyogera yekka, era n'asalawo era n'ayatula naga kanve ku Yesu Kristo kanzire mu bulamu bw'ensi. Era omukyala ono ng'amaze okwawukana n'omwami ono omusajja wa Katonda, omusajja wa Katonda atuuka ekiseera n'afa n'ava mu bulamu bw'ensi. Era musajja wa Katonda ono we yalaba akatambi kano obulamu bwe ne kyeyakola ku nsi n'abijjukira byonna nga bwe byali, n'atandika okukaaba era n'amanya obuvunaanyizibwa bw'omwoyo gw'omukyala oyo guli mu mikono gye, era ne bamujjukiza nti kyawandiikibwa mu Bayibuli obuvunaanyizibwa era omusaayi gw'oyo guli mu mikono gye. Omwami ono n'atandika okukaaba, n'atandika okutambula ng'agenda mu kkubo eryo ery'oku kkono ewali okukaaba n'ebiwoobe.
era bwe yali atuuse kumpi n'omulyango ng'agenda kuyingira n'atunula emabega n'agamba mazima omukyalo oyo saddamu mulaba n'alibadde mwenenyeza n'agamba musajja wa Katonda Moses n'amugamba bw'onaaba ozzeeyo ku nsi n'olaba omukyalo oyo mugambe ansonyiwe saasobola kumwenenyeza ankyali ku nsi. Era malayika n'agamba omwami ono nti ekiseera kiyise omukisa wagwina ng'okyali ku nsi naye kati mazima tewali kakisa. Walina akakisa okwenenya n'okusaba okusonyibwa ng'okyali ku nsi. Era malayika n'agamba musajja wa Katonda Moses bw'onaaba ozzeeyo ku nsi buulira abo bonna abalamu b'onaasobola okwogera nabo oyo yonna eyeenyigira mu bikolwa eby'okwagalana nga si mufumbo oba wabweru w'obufumbo alina okusaba okusonyibwa okuva eri Mukama Katonda era alina okugenda n'ew'omuntu oyo yennyini gw'akikoze naye n'amwenenyeza naye amusonyiwe era n'amubuulira ekyo kikyamu kye baakola mu maaso ga Katonda kireetere n'omuntu oli omulala okwenenya. Era musajja wa Katonda Moses bwe yali atunula abantu ab'enjawulo nga bakyajja okuva ku nsi abafa nga bajja ku luguudo olwo kaseera ke kamu era nga bangi bayingira mu luggi olulemu okukaaba n'omukka omuddugavu. Era oluvannyuma waliwo eyatuuka mu kkubo eryo ery'abafu. Omwami ono bwe yajja bamalayika baamwaniriza tebaamulaga na bukatambi ka bulamu bwe wabula olwatuuka waati baamulabira wala ne bamwaniriza era mangu nnyo ne bamulaga agende ku mukono ogwa ddyo kubanga yali mutuukirivu ne bamulaga agende mu kkubo eryo wali wava ennyimba ez'okusinza n'okutendereza. Era omwami ono yatambula mu ssanyu ng'abuukabuuka ng'ayimba oluyimba lwe lumu lwe baali bawulira oluva eri mu kwesiima. Era n'agenda n'ayingira mu luggi ne lweggulawo n'agenda mu kwesiima mu ssanyu ery'amaanyi. Era oluvannyuma bonna abantu nga bamaze okugenda musajja wa Katonda ono Moses yasigalawo yekka. Malayika n'amubuuza n'amugamba musajja wa Katonda wazaalibwa otya? Ekibuuzo ekyo omusajja wa Katonda ono yalaba ng'ekibuuzo ekitalina nnyo makulu era n'akiddamu ng'asaagirira n'amugamba nazaalibwa maama wange ne taata wange. Teyamanya nti ekyo kyokka kye yaddamu mu kyo aba amaze okwesalira omusango kuba kyawandiikibwa mu mateeka oyo yenna azaalibwa okujja wamu okwa taata ne maama amaze okusingibwa omusango. Era malayika n'amugamba nga bwe wazaalibwa taata ne maama genda mu kkubo ery'oku kkono. Era omwami ono omusajja wa Katonda Moses yeewuunya nnyo kubanga yali amaze mu bukristaayo oba mu bulokole emyaka 2 naye ekigambo malayika kye yayogera agende ku kkono kyalina amaanyi ag'enjawulo agaali gamusindika nga tasobola na kudda mabega nga amaanyi ago gamusindika agende mu luggi luli ewali okukaaba ewali ebiwoobe ewali omukka omuddugavu. Era Moses we yagenda eyo ewali okukaaba we yatuuka ku luggi ne lweggula n'atuukira mu mukka omuddugavu n'atuukira mu kifo ekirimu obulumi ng'awulira bangi bakaaba. Oluvannyuma lw'okuyingira mu luggi olwo yagenda okwetunuulira ng'ate azzeeyo mu buto ng'alina emyaka 12 nga bwe yali afaanana bw'ali. Era n'awulira eddoboozi lya malayika nga limugamba azzeeyo mu myaka egyo kuba mu myaka egyo we yatandikira okwawula ekituufu n'ekitali kituufu era we yatandikira okumanya nti waliyo geyeena n'eggulu era we yatandika okulowooza mu bulamu bwe buli kimu kyakola kiina gye kimutwala mu ggulu oba mu geyeena. Era omwami ono Moses ekifo kye kyatuukamu yasanga kiringa ekibira naye nga kirimu enzikiza nga kirimu emirandira nga giringa egiva waggulu ku matabi ne giyingira mu ttaka ng'emirandira emirala tegituukidde ddala ku ttaka. Era omwami ono Moses agamba mu nzikiza yalengera omuntu eyali ajja gw'atategeera bulungi naye ng'omuntu ono alabika ali mu bulumi bungi ng'ali mu kkaaba. Omuntu ono we yasembera kumpi n'asobola omwetegereza ng'alaba omuntu
wa mu famire ye naye nga yafa dda. Era omwami ono yali ajja ye yali amanyi Moses n'amubuuza okola ki wano, era n'omusajja wa Katonda ono Moses naye n'abuuza omwami ono gwe ate okola ki wano. Era omusajja ono gwe yalaba n'akutamya omutwe gwe n'anyenya omutwe mu kwewuunya n'amugamba nze ndi wano kubanga bansalira omusango era gwansinga, bwe nafa neesanga nga ndi ku luguudo olw'abafu naawe lweweesanzeeko, era nenzija ne bandaga katambi byonna bye nakola ng'era naawe bwozze. Era omusajja ono n'amugamba bwe nali nga nkyali ku nsi obulamu bwange bwonna saamanya nti babulikoodinga era bajja kundaga akatambi. Bwe natuuka wano bandaze buli kimu era omusango gwansinze, era okusinziira ku bye bandaze ekintu ekisinze okundeeta eno nayagala owooluganda, nagenda mu kikolwa eky'omukwano n'owooluganda, era owooluganda ono nga wa famire nabeera naye era ne tuzaala n'omwana, era omwana oyo ye ggwe. Musajja wa Katonda ono Moses yeewuunya nnyo okubanga asisinkanye taata we, kubanga eno ku nsi maama we yamugamba taata we yafa nga Moses akyali muto nnyo, bebi wa wiiki emu, era teyasobola kumanya bingi nnyo bikwata ku taata we, talina bingi byamanya. Era omusajja ono n'amugamba nti bw'otyo bwe wajja okubeerawo mu nsi, nze nafuna okwagalana n'owooluganda mu famire era ne tukuzaala. Omusajja wa Katonda ono Moses yeewuunya nnyo kuba maama we teyamugamba. Maama we kyeyamugamba kyali kirala, era omusajja ono n'amugamba yasalawo asirikire ekintu kino okutuusa lwe yafa nga bangi bali tebakimanyiiko. Era omwami ono omusajja wa Katonda Moses ng'akyayogera ne malayika, manya ng'akyayogera n'omwami ono, malayika n'alabikira makati gaabwe n'agamba omusajja wa Katonda Moses nti waliwo ebintu ebimu by'ogenda okulaba wano n'okuwulira by'otajja kutegeera mangu. Era emboozi ya musajja wa Katonda n'omwami oyo gwe yali alabye taata we awo we yakoma. Musajja wa Katonda ono Moses n'atandika okutambula ne malayika nga beeyongeraye, naye ng'atunula emabega alengera taata we ali mu bulumi, ate nga taata we alabika abadde akyayagala banyumye, ng'ate alengera taata we emirandira gy'emiti giri mu mukuba gimwetooloolako ne gimukuba n'agwa eno n'agwa ng'ali mu bulumi bw'amaanyi ng'era ali mu kaaba. Era Moses we yali nga atambula avaawo ne malayika, malayika n'amutunuulira ng'atunuulidde taata we emabega ng'alengera taata we ng'ali mu bulumi. Era malayika n'amugamba bw'obanga ozzeeyo ku nsi gamba abalamu nti oyo yenna ali mu bikolwa era yeenyigira mu bikolwa eby'okwagala abooluganda n'ayagala owooluganda lwe, era oyo yenna ayina abaana wabweru w'obufumbo, bonna bagambe tubalinze wano, babuulire ku nsi balina akakisa okwenenya n'okwatula ebibi, era babuulire nti buli omu mazima ajja kukungula ekyo kyennyini kye yasiga, era babuulire nti tewali kikolwa kibi kitajja kufuna mpeera yaakyo, n'ekikolwa ekirungi nakyo kijja kusasulwa. Buli omu tujja mulaga obulamu bwe ku sikuriini era ku katambi, buli kimu tewali kikeekeddwa wansi wa maaso ga Mukama Katonda. Era malayika n'agamba musajja wa Katonda ono Moses babuulire bonna abalina omwagalwa asukka mu omu, tubalinze bano, tubalinze wano, babuulire abo bonna abalina omwagalwa asusse mu omu, bonna tubalinze, naye babuulire nti waliwo ekipimo eky'ekisa kya Mukama Katonda eri abo abayingira mu bulamu obwo nga tebannaba kumanya mazima, nga tebaasomesebwa era nga tebakimanyaako, naye eri abalala bonna bagamba ekibonerezo kibalinze. Era musajja wa Katonda ono Moses ng'atambula ne malayika n'alaba omuwala omuto myaka 17. Malayika n'asoma endowooza y'omwami ono nga yeebuuza omuwala ono yatuuka atya mu kifo kino, era omuwala ono ne wabaawo akatambi akaalagibwa ne bamulaga obulamu bwe ng'akyali ku nsi.
akatambi kano ne balaba obulamu bw'omukyalo ono omuwala ono ne balaba omukyalo ono yasikiriza era yaleetera abasajja bangi okwonoona abasajja ab'ebika ebyenjawulo abali mu byobufuzi abayimbi abazannyi b'emizannyo abapoliisi abasajja bangi nnyo yabaleetera okubasikiriza n'okuboonoonesa n'okubaleetamu okwonoona mu mitima gyabwe okusinziira ku nnyambala ye n'entambula ye. Era musajja wa Katonda Moses ne malayika ne bagenda ne basembera kumpi n'omuwala ono ne bamugamba yakola obwenzi bungi era omuwala ono yeewuunya nnyo n'awakana n'agamba tekisoboka era n'agamba ye n'okutuuka okuva mu bulamu bw'ensi yali tannabeerako na musajja yenna mu myaka gye 17 yali tabeerako na musajja yenna. Malayika n'amugamba ne baddamu ne bamulaga obulamu bwe ku nsi ne bamugaba kituufu teyabeerako na musajja yenna naye mu nnyambala ye ne mu ntambula ye n'ebigendererwa by'omutima gwe abasajja buli abaamutunuuliranga yabaleeteranga okwonoona mu mitima gyabwe era ng'ebyonoono ebyo byatwala bangi mu kkubo eryo ery'okukaaba eyo ewali amaziga agatagenda kukoma era wali obulumi obutagenda kukoma. Era malayika n'agamba omukyalo ono nti abantu bangi bwe bafa babaziika mu lugoye olweru oba mu ssuuti naye bwe batuuka mu kifo ekyo ku luguudo lw'abafu batuuka mu lugoye lwabwe lwe badde basinga okwagala oba mu nnyambala yaabwe gye badde basinga okubeeramu ku nsi. Era n'agamba n'omukyalo oyo olugoye lwalimu eyo lwe engoye z'abadde asinga okwambala engoye nga nnyimpi ate nga zimukwata nnyo nga zireetera abalala okwonoona mu mitima gyabwe era nga bwe obwenzi omuwala ono bwe yakola era obwamuteretera okugenda mu kifo ekyo kuba ku mutima gwe ekituufu yali akimanyi ekisaanidde okwambalibwa. Era malayika n'ayongerako n'agamba nti omuwala ono kituufu teyagenda kwebaka na basajja abo naye engoye ennyimpi era ezaamukwata ennyo n'entambula ye lyali jjinja bangi lye byekoonako abasajja bangi era ne basikirizibwa era ne boonoona mu mitima gyabwe kubanga bakakkanyizibwa wansi okutuuka ku nneeyisa n'endowooza y'omuwala oyo mu ndowooza yaabwe ne boonoona ne kiwandiikibwa ku mitima gyabwe nga kibi era ekikula kya sitaani ne kigenda munda mu bo. Era musajja wa Katonda ono Moses n'ajjukira ebigambo Mukama waffe Yesu Kristo bye yayogera. Mukama waffe Yesu Kristo bwe yagamba nti oyo yenna atunuulira omukyala n'amwegomba amaze okwonoona mu mutima gwe era aba amaze okukola obwenzi mu mutima gwe. Era y'ensonga lwaki omutume Pawulo yayogera n'agamba nti ayagala abakyala bonna bambale bulungi mu nnyambala eweesa ekitiibwa era esaanidde mu maaso ga Katonda. Era musajja wa Katonda ono Moses ng'ali wamu ne malayika ne balaba omukyalo omulala. Omukyalo ono malayika n'agamba musajja wa Katonda omukyalo ono yali ava mu nsi eya South Africa nga yafa emyaka 23 egyayita era ng'omukyalo ono yali akola emizannyo egya saakasi ne acrobatics n'okukuba ssama. Era malayika n'agamba musajja wa Katonda nti omukyalo ono mukola emizannyo egyo yayambalanga engoye ez'omunda zokka nga zaabeeramu ng'abeera mu kawale kokka ak'omunda ne ka blouse akaamukwatanga ennyo. N'agamba omukyalo ono buli yakolanga emizannyo gino yaleeteranga abasajja bangi okwonoona mu mitima gyabwe mu ndowooza yaabwe ne mu mitima gyabwe. Era malayika n'agamba musajja wa Katonda ono nti n'olunaku omukyalo ono lwe yafa era yali akola mizannyo egyo gya saakasi naye we yabuuka n'aseerera n'atakwata we yali asuubira n'agwa n'afa mu lujjudde ng'abantu bonna bamulaba era ezo engoye zennyini ze yatuukiramu eyo ku luguudo lw'abafu. Era malayika n'agamba musajja wa Katonda ono nti bangi abazannyi b'emizannyo ddala abazannya emizannyo gy'emisinde n'ebirala bambala obugoye obutasaanidde
era ne buleetera abantu bangi, abasajja bangi okwonoona mu ndowooza yaabwe, okwonoona mu mitima gyabwe. Era ekyo kyennyini ensigo eyo ey'ekibi ebeesigiddwa mu mitima gyabwe ne baleetera ate okugenda okukola ebyonoono ebirala bingi. Era malayika n'amugamba nti bangi bajja kgenda mu kukaaba era mu kkubo eryo ewali amaziga olw'okukola egyo emirimu egirimu ennyambala etasaanidde mu maaso ga Katonda, kubanga ereetera bangi okwonoona. Era oluvannyuma musajja wa Katonda ono n'asisinkana mu kifo ekyo eky'okukaaba omuyimbi omu gwe yali amanyi era gwe yali awuliddeko naye nga yafa. Omuyimbi ono bwe yalaba musajja wa Katonda ono yamanya nti omusajja wa Katonda ono aliko ekisa era agenda kuddayo ku nsi. Omuyimbi n'amugamba mu kkaaba, n'amugamba nti olina omukisa ggwe azze eno okulaba ekiriwo ng'okyali mulamu. Genda nkusaba ogende obuulire abalamu ku nsi ne baganda bange bonna ne be nnali nnyimba nabo, babuulire byonna by'olabe, obagambe beewala okujja mu kkubo eno. Waliyo okukaaba, waliyo amaziga ate nga tegagenda kukoma, obulumi obutakoma, nejjusa olw'obutawa bulamu bwange eri Yesu Kristo. Nasaddaaka eddoboozi lyange eri Sitaani. Nayagala okusanyusa abantu, kati ndi wano mirembe gyonna mu bulumi obutagenda kukoma. Era gwe essuubi lyange eri wekka, ddayo obuulire abalamu ab'oku nsi balekerawo okuwulira ennyimba zange. Buli lwe bazuulira eno ekibonerezo kyeyongera. Gwe essuubi lyange eri yokka, nyamba ogenda obuulira ab'oku nsi balekerawo okuwulira ennyimba zange. Awo ekibonerezo kyange osanga kinaakendeera. Era musajja wa Katonda ono Moses n'alaba omusajja omuyimbi ono ng'abonerezebwa, emirandira nga giva ku muti nga gibakuba, nga gikuba abantu bano abali mu kubonerezebwa mu nkuba etali ya buntu, mu nkuba gy'otasobola wadde okutunulako, okubatunuulira obutunulizi ng'owulira obulumi mu mutima, ng'olaba ate obulumi obw'enjawulo obutali na wano ku nsi, embonereza ey'enjawulo gye tutalabanko wano ku nsi. Era musajja wa Katonda ono Moses n'agamba omuyimbi ono, mazima ddala ngenda kuddayo mbuulire abalamu abali ku nsi, abalina amatu bajja kuwulira. Ngenda balabula okuwuliriza music w'ensi, ennyimba z'ensi eziwa ekitiibwa Sitaani, ezoogera ku ssente, eziwa ekitiibwa ssente n'abakyala, ennyimba z'ensi. Beewala okujja mu kifo kino. Era gwe ali eyampuliriza ng'osobodde okuwulira ka audio kano konna n'oba mugumiikiriza ekimala okutuusa ka audio olw'okamazeeko, kubanga kawanvu ate nga kisa kya Katonda okukawuliriza n'okamalako, kuba abantu bangi balina ebyokukola. Mbadde nsaba tusabeko ffenna, weewombeke tusabeko. Mukama Katonda ow'ekisa, Yesu Kristo Katonda wange eyatonda eggulu n'ensi, gwe yaliwo ku ntandikwa era gwagenda okubaawo ku nkomerero, igwe eyamanya enkomerero ku ntandikwa era gwe eyamanya entandikwa ku nkomerero. Nkukkiriza mu mutima gwange Yesu Kristo, nkwaniriza obeere omulokozi wange, nsonyiwa ebibi byange, nzikiriza nti ndi mwonoonyi, ebibi byange ebingi mbireeta gy'oli Ayi Mukama. Nkukkiriza olunaku olwaleero luno obeere omulokozi wange, osangule erinnya lyange mu kitabo eky'okufa, owandiike erinnya lyange mu kitabo eky'obulamu, ontukuze onnaaze n'omusaayi gwo Ayi Mukama, onaaze omwoyo gwange ebyo byonna bye nakola, bye nzijukira ne bye sijjukira. Nsonyiwa okuva ku ntobo y'omutima gwange abo bonna be nayisa obubi.
abo bonna be nanyiigira mbasonyiwa okuva ku ntobo y'omutima gwange. Nteekako ekisa Ayi Mukama ngende nsisinkane abo be nnaaba nsobodde okusisinkana nabo mbeetondere. Weebale nnyo Yesu Kristo Mukama wange. Weebale nnyo Yesu Kristo Katonda wange. Nyamba onteekeko Omwoyo Omutukuvu ankulembere mu bulamu bwange obuddako mu lugendo lwange ku nsi. Mwoyo Omutukuvu onteekeko ekisa nsobole okuwulira eddoboozi lye era nsobole oddigondera. Oyo ajja okunzijukiza okwenenya bwe mba nga nina ensobi gye nkoze. Weebale nnyo Yesu Kristo ow'ekisa. Ku lw'ekisa kyo wajja n'otufiirira otuwonye ennyanja ey'omuliro. Tugende mu kwesiima. Weebale nnyo Yesu Kristo ow'ekisa. Weebale nnyo Yesu Kristo ow'ekisa. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, amiina.